President Yoweri Museveni mu kitiibwa kye ng'omuduumizi w'amagye ku ntikko alonze Lieutenant General Wilson Mbadi ng'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga lya UPDF ngadda mu bigere bya General David Muhoozi gwe yalonze kuba minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda. Mu nkyukakyuka zino General Wilson Mbadi era alinyisiddwa eddala kati General omujjuvu waakumyukibwa Lieutenant General Peter Erweru era ng'ono y'omu ku bakiikirira amagye mu paalamenti y'eggwanga. Ajjukirwa nnyo okuduumiramu eggye eryakuba olubiri lw'omusinga wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere omwafiira abantu abasukka mu 100. Abalala abalondeddwa yabadde aduumira eggye erikuuma President erya Special Forces Command SFC Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba nga kati yakulira eggye ery'oku ttaka Land Forces amyukibwa Major General Sam Okeding ate ye Brigadier General Peter Chandia kati yalondeddwa okulira eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga erya SFC. Major General Leopold Chanda kati ye Chief of Staff mu ggye lya UPDF so nga Brigadier General Bob Ogik ye Chief of Staff mu ggye ery'oku ttaka. Major General Sam Kavuma kati ye mmyuka w'akulira enteekateeka Operation Wealth Creation so nga abadde mu kifo ekyo Lieutenant General Charles Anjina kati yavunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala. Brigadier General Charles Chisembo kati yakulira ettendekero lya gavumenti erisomesa ebyobukulembeze ery'ekyankwanzi eribadde likulemberera Brigadier General Kasura Kyomukama atwaliddwa okuweereza mu civil service. Omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier General Flavia Byekwaso mu kiwandiiko kyafulumizza akasizza enkyukakyuka ezikoleddwa President so nga n'omwogezi wa SFC Jimmy Omara naye atukakasizza nti Brigadier General Peter Chandia atandikiddewo emirimu gye egimulonzezza. Ababaka ba Paalamenti abakiikira ebitundu bya Entebbe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu balambudde eddwaliro lya Entebbe General Referral Hospital okulaba embeera gye lirimu kubanga lye lisinze okujjanjaba abakwatiddwa ekirwadde kya COVID-19. Omusasi waffe George William Kakooza kaatwagafeeyo. Enteekateeka y'okulambula eddwaliro lya Entebbe General Referral Hospital ekulembeddwamu omubaka wa municipal Entebbe Michael Kakembo Mbwatekamwa ng'abadde wamu n'omubaka wa Busiro South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Matovu Charles era batutegeezezza nti ebimu ku bibaleese okulambula eddwaliro lino y'enteekateeka gye babadde bawulira mu nvuvumo z'abantu era mu kwogerako n'omubaka Michael Kakembo Mbwatekamwa asambaza envuvumo zonna ezibadde ziyitingana mu bantu oluvannyuma lw'okuwuliriza ebiva ku musawo akulira eddwaliro lino Dr. Moses Muwanga. Ng'omubaka w'ekibuga ky'Entebbe eddwaliro lino liri mu constituency yange ate nga kakati lyafuuse Regional Referral Hospital. Amakulu nti terikyali mu local government nga beribadde luli libadde General Hospital nga Wakiso evunaanyizibwa ne kakati berifuka Regional Referral Hospital liba ligenze mu government central government butereevu era li answerable to the minister ati nze ng'omubaka akola okulondoola n'okutambula kyabuzwavu okubeera ku floor of parliament minister najja n'atannyonnyola bifa mu grade B hospital kubanga kiri mu doketi ye butereevu neza okulaba obusobozi obujjanjaba COVID tubulina abakozi n'abasawo bali batya abalwadde bali batya n'administration yonna kyenzudde wera ekisinza okunsanyusa ekimu nti kakati gavumenti yatuwadde ekyuma ekikola oxygen kitegeeza nti oxygen tumulina kakati mu Entebbe grade B hospital ekyokuba ekyentegedde nti n'okujjanjaba abantu kwa bwereere naye oxygen wa bwereere so abantu baffe tubakubiriza bw'oba ofunye obuzibu tudduke mu grade B hospital tusobola okuba nga tufuna obujjanjabi. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Executive Director w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka alabudde abaweereza mu kitongole ki KCCA abakola ebikwekweto mu kibuga ate ne balinyirira eddembe ly'obuntu nti kino kittattana ekifaananyi kya KCCA. Omulongo Dennis Kato katwa ebisingawo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Katufuna eddembe lyo kimenya mateeka omukozi wa gavumenti okulaga ajjalira obuvunaanyizibwa bwe ku nsimbi za gavumenti eziweerezebwa mu bantu nga munnamateeka Sylvia Nambiru Mukasa bw'annyonnyola. Kimenya mateeka ng'okubeera mu ofiisi n'otafaayo gwaweebwa obuyinza bwa ssente ne baziyisa nga tofaayo ebipapula ne bijja n'otabisoma n'oteekako buteesi mukono n'otalondola kulaba abakoze tenda zifaananye zitya gy'oleetera gavumenti oba ekitongole ekyokolera oba ofiisi mwoli okufiirwa obumbi bwa ssente oba ssente zonna ezitandibadde nga zifiirwa singa wateeka obuyinza bwo mu nkola singa bukukka mu vi
olina okusasula miliyoni 6 oba n'osibwa okuva wakati w'omwaka n'emyaka 14. Omusajja asangiddwa ng'attiddwa mu bukambwe essembabule akwasizza abantu 3. Jimmy Sekabiito katuwa ebisingawo. Abatuuze ku kyalo Kanoni mu town council ey'entuusi mu district y'Essembabule baguddemu entiisa mutuuze munnaabwe John Ruhereza ow'emyaka nga 51 bw'asangiddwa ku kkubo nga kiteeberezebwa nti abaamuse baamukubye bukubi miggo. Kitegeerekese nti John Ruhereza yabaddeko mu kirabo ky'omwenge akawungezi ng'aliko banywa nabo ne bafunamu obutakkaanya kyokka bugenze okukya ne basanga nga mufuwajjo. Poliisi Essembabule esitukiddemu n'ekwata abantu 3 okuli Musinguzi Kaddugala saako Isaka Mugisha awamu ne Enos Ainebyona nga bano bateeberezebwa okubanga bebeekobanye ne bamutta. Omulambo gusangiddwako ebiwundu eby'emiggo ku mutwe awamu ne mu kifuba. Bo abakwatiddwa batwaliddwa ku poliisi Essembabule nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso so nga bo abooluganda lw'omugenzi nabo bakwasiddwa omulambo okukola ku nteekateeka ez'okumuziika. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS wano Essembabule. Ng'ekirwadde kya COVID-19 kyongera okutigomya ensi eno, District Card wa West Buganda Sheikh Juma Mawejje abuuliridde bannayuganda bongere okwekwata ku mutonzi yeka asobola okubavvuunusa embeera. Abajjukizza okutambulira ku mateeka ag'abasawo agassibwawo mu kulwanyisa ekirwadde kino. Mu ngeri emu asabye gavumenti okukozesa abakulembeze b'oku byalo okutuusa obuyambi ku bantu abeetaaga okudduukirirwa. Ebyo nga biri bityo, ssente wa Ggombala y'Ebulo mu disitulikiti y'e Butambala Salon Kasozi John akubiriza gavumenti nti ebyokugabira abantu ssente mu mpeke yandibirese wabula ssente ezo ne ziteekebwa mu kugula eddagala erijjanjaba COVID-19. Naye abantu endwadde empitirivu nnyo zitandise okubatta era nze nkubira gavumenti omulanga esooka eyimiriza ebyokugaba nti egaba ssente esooka eyongeza ekitongole ky'eminisitule y'ebyobulamu ssente zituyambe ate nga nkakasa nti bwe twolekera mu maaso awo obuzibu bwo bweyongedde kuba kati abaana baava mu Kampala ne bajja n'ebirwadde bwe bamu kuba bisitiize n'abakadde so singa gavumenti eteekamu amaanyi mu basawo ne bateekamu n'akasente akatonotono kale ne kati abantu bakolera mu kutya okw'amaanyi buli omu akuwoleza talina ssente naye endwadde zitumazeewo. Ebyo nga bikyali bityo, ebbula ly'amazzi lyeraliikiriza abakulembeze b'obutale e Nansana wakati mu kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Salonka wa Masembe katuwa ebisingawo. Ebbula ly'amazzi lino ekidomola kirituusizza wakati wa siringisi 1,000 n'1,500 kwabo abagatambuza era nga kino kiraliikiriza nnyo abo mu butale kubanga amazzi gano bageetaaga nnyo mu kunaaba n'okweyonja olw'ekirwadde kino kirumema mawugwe kibagambye nti era kibatiisizza nnyo ng'ate nazo ssente zennyini za bbula kuba balina okuzisolooza mu abo bannaabwe. Ssentebe w'akatale k'ebirime ku kkubo wano okumpi ne Yesu Amala Katangawuuzi Samuel Kisembo wano wasinzidde n'asaba abakulembeze okubadduukirira nti kino ekintu kibasuseeko. Amazzi gaalinnye kubanga ekidomola kituusa mu pipa bakyeta siringi 1,000 naye nga tukozesa ebidomola ebitaka wansi wa 30. Olw'abantu okubanga bakola ki tubakubiriza okukola ki okunaaba. Tukubiriza gavumenti etuyambeko okutuyambako nga okutuwa ku bupipa sabuuni n'abakyala ebyokwebikka kubanga abakyala basanga ebizibu abamu balina abaana ate bava wala. Ebiseera ebisinga gavumenti gikubidde nnyo omulanga naye ebiseera ebisinga tukoma mu kuba mulanga. Kyongo kitadde ku bbali bakaabye obukyafu obuyitiridde naddala okubanga tebalina kaabuyonjo nti n'oluusi empitambi bagitambuza ekintu ekisinza okubeeraliikiriza nti oba oli awo obulamu bwabwe buli mu matigga era abasinzidde wano ne basaba ababasula mu katale kano babayambe nabo n'obutimba ti nabo kubanga babwetaaga. Ssemamba Richard nze omu kubasula mu katale era omukulembeze katale kano waliwo gye tukozesa ng'eyakatale kituufu ya ssente ate ng'abantu era tebazina ate n'ekirala ya nusu 3 ate n'ekirala kwegamba tetwawula bakyala n'abaami. Bakyabasa Kamu Masembe wano e Nansana. Wabula abakulembeze munisipaali y'e Nansana batuukiridwa ku nsonga y'amazzi bagambye nti obuzibu babumanyi era amazzi gaakuzibwako akadde konna. Executive Director wa Kampala Dorothy Kisaka alabudde abaweereza mu kitongole kya KCCA abakola ebikwekweto mu Kampala ne balinyirira eddembe ly'obuntu nti kye bakola kikyamu kuba kittattana ekifaananyi kya KCCA. Omulongo Kato Dens katuwa ebisingawo. Kato tujja kumukutuusaako gye bujja. Mu by'emizannyo, Klaabu ya
Anderlecht eguchangira mu ligi y'abinywera mu Belgium etuse kukanya ku by'okukansa omuteebi wa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Hippos ne club ya Police FC eya Uganda Premier League Derek Kakoza. Abakulira club ya Anderlecht bakkiriza okuwa Derek Kakoza endagaano ya myaka 5 nga bachangira omupiira okutandika ne season ejja era mbwangu asubira okulinya ennyonyi okugenda okussa omukono ku ndagaano eyo. Derek Kakoza bamuguze okudda mu bigere by'omuteebi munansi wa German Lucas Mencha eyagaanye okuzza obujja endagaano ye. Kakoza yakwata club nyingi ombabiro olw'omutindo gwe yawulesa mu Pakazi Africa Cup of Nations Under 20 ezali Mauritania nga emuzannyi yasinga okuteeba ggoolo nyingi zaali 5 mu mipiira 6 era n'ayamba Uganda Hippos okutuuka ku luzannya olw'akamalirizo. Club ya Anderlecht mwagenda yakawangula ebikopo bya liigi ya Belgium 34 era sizoni ewedde yamalidde mu kifo kya 4. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. President Yoweri Museveni mu kitiibwa kye ng'omuduumizi w'amagye okuntiko alonze Lieutenant General Wilson Mbadi nga omuduumizi w'eggye lya UPDF omujja ng'adda mu bigere bya General David Muhoozi eyalondeddwa kuba minisita. Abaka ba Parliament abakiika mu bitundu eby'Entebbe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu balambudde eddwaliro lya Entebbe General Referral Hospital okulaba embeera gye lirimu kubanga lirisinga okujjanjaba abalwadde abakwatiddwa ekirwadde kya COVID-19. Omusajja asangiddwa ng'attiddwa mu bukambwe essembabule akwasizza abantu 3. Ge mawulire ag'essaawa zino mubale nnyo okutuuliriza akuume.